Mbu Anita Among ali mu mbeera mbi era mbu yazimba ebigere ng'ebigere okuzimba okwo kwava ku blood clot gy'alina era n'ebirwadde ebirala bigenda maaso n'okubanga bimubala embiriizi okusinziira ku Muhammad Nsereko eyali omubaka wa Parliament akiikira Kampala Central nga kati akyali mubaka wa Parliament era Anita Among nga yali mukwano gwe nnyo oba na kati katugambe nti mukwano gwe. Muhammad Nsereko agamba nti Anita Among yalwanirira bannayuganda naye tebamulwaniridde ku nsonga ki? Agamba nti waliwo n'abamu ku babaka ba Parliament Anita Among yabayiirawo omubiri naye nabo tebagenze maaso n'okubanga bamuyiirawo omubiri era ku nsonga ki? Ebigambo bya Muhammad Nsereko biri mu kugenda maaso n'okubanga byewuunyisa bannayuganda ensonga lwaki nsazeewo ngende maaso n'okubanga mbikuwa wabula nga kigambibwa nti waliwo n'ebibuuzo ebigendera ku nsonga eno Anita Among ddala mulwadde oba kandi baakabaddi question mark nnene nnyo ebigambo bigenda maaso n'okubanga byogerebwa wabula okusinziira ku Muhammad Nsereko agamba mbu ye yamanye nnyo era Anita Among alabika ye yatuuseeyo ewuwe nejjukira baatugamba Anita Among bamuteeka mu kye bayita house arrest tewali yagendayo okujjako ab'ebyokwerinda tewali yavaayo kati Anita Among simanyi oba yakubidde Muhammad Nsereko oba Muhammad Nsereko yagenzeeyo wabula ye mu kujja ku media bw'ati bwe yategeezezza eggwanga azimbye yenna amagulu bwe gati takyasobola kutambula bamuleka agende mu ddwaliro eno tukyali kwonono mukwano gwange ono ye wayero eno nyina mukwano gwange Haji Elias Lukwago. Kati Muhammad Nsereko bw'owulira ng'ayogera oyinza okugamba nti oba alwanirira Anita Among oba alwanirira muntu ki oyagenda maaso n'okubanga atulugunyizibwa naye teweerabira nti Anita Among agamu ku mateeka agagenda maaso n'okubanga naye gagenda mumutulugunyizaamu era gayinza okubanga gamutuusiza mu mbeera eno abadde akubiriza Parliament era nga yabadde alwana ennyo okulaba nga gayisibwa kakati Muhammad Nsereko agamba nti yabalwanirira naye ye temumulwaniridde ffe bannayuganda Anita Among yalwana simanyi yabalwanirira kuki naye mbu ye temumulwaniridde agamba mbu waliwo n'abamu ku babaka ba Parliament nga Anita Among yabayiirawo omubiri naye mbu bo tebagumuyiiriddeewo terina waabalaba. Ezimu ku nsonga Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbanga lyonna lyagenze maaso n'okubanga avumirira era z'abadde alwanyisa Muhammad Nsereko n'abamu ku babaka ba Parliament babadde nga bamuzalawa era nga bamukkakkanya era nga balaga tebali wiiringi kukola naye Muhammad Nsereko ono n'abamu ku bannabyabufuzi abalala naddala abo babaddewo ebbanga lyonna nga bwe mubamanyi bo babadde bateekawo n'ekifaananyi ekiraga nti ono tagwanidde genda maaso n'okubanga akolaganika naye era nga balaga nti ye munafu nnyo n'ebyogenda mu maaso n'okubanga bikolebwa tabimanyi n'obwongo bwe tebukola bulungi nnyo naye nga bye bino byagenze maaso n'okubanga ebbanga lyonna abyogerako ebimu ku bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde ng'ayogera Muhammad Nsereko Anita Among n'abamu ku bannabyabufuzi nga bogenda okuwulira babadde nga abatabiwulira wabula mukadde kano balabika batandise okubiwulira kati ensonga lwaki ndeese vidiyo eno bannayuganda bali mu kwebuuza ono Muhammad Nsereko abadde nga wa bano Anita Among abadde nga wa ngenda kuwa ne ku bigambo bya mukyala wa Elias Lukwago omukyalo oyo Naalongo kati Muhammad Nsereko ebimu ku bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde ng'akozesa Muhammad Nsereko kati naye byagenda mu maaso n'okubanga ayogera wuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu yabalabula n'abagamba tewali muntu n'omu ali safe katugezeeko nga mwate mutukkakkanya naye akaseera kajja kujja ng'ate oba oli awo naffe mutwetaaga wuliriza nobody is safe until all of us are safe so mwena mutwegatte ko tukyuse Uganda tusobole okuyagaliramu kuba ne bw'oba oyogera olulimi lwe lumu nabo tekigenda kutaasa bwe baba baagala ekikyo ne baba baagala kitwala mu butali bwenkanya so tusitukire wamu baganda bange twerwaneko tukyuse ensi yaffe tusobole okweyagalira mu nsi yaffe ffenna no matter the tribe no matter the language we speak mwebale munonga kumpuliriza. Kati ebigambo ng'ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yabyogera dda era n'abategeeza ne bwe munaaba mwogera olulimi lwe lumu nabo baani nti no one is safe until we are all safe. Ebigambo bye bimu Muhammad Nsereko naye awuliddwako ng'atandise okubikomyawo era Nsereko naye ng'agamba nti gw'olowooza oba oli musuubuzi oba oli munnaddiini oba ali ani ensonga eziri mugenda maaso n'okubanga zitulugunya bano Anita Among Elias Lukwago n'abalala nti gw'olowooza ekyabalidde gwe obanga oli musuubuzi oba oli ani kiyinza okugenda maaso n'okubanga kikuleka si bye bigambo bye bimu Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde ng'ayogerako wuliriza naye gw'olowooza nti ekyalidde ne kijja ne kirya Lukwago kye kinaaleka gw'omusuubuzi it's a big joke nti gw'omusuubuzi oba omufaaza kuba oli ajja kuga ate we twakwatira wali
Kati Muhammad Nsereko y'omu gw'obadde ng'owulira ebbanga lyonna ng'abuleminga akakkanya era yanga atuuka n'okugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu omutwe tegukola, era ebiseera ebisinga Muhammad Nsereko ono abadde nga ku sayidi Robert Kyagulanyi Ssentamu kwegamba ono Muhammad Nsereko buli sayidi Robert Kyagulanyi Ssentamu kwabadde agwa n'ebigambo byabadde ng'ayogera. Nsereko nga y'omu ku bantu abawulirwa nga balinga batamuwagirirako ddala ensonga eyinza okuba nga ebadde tennamanyika. Nsereko yatuuka n'okusabula n'okukakkanya candidate amanyiddwa nga Nabbosa eyali aweereddwa kadi y'okuvuganya Joyce Baagala. Muhammad Nsereko yamukkakkanya naye nga bino byonna abikola just lwakuba nti ekibiina kya National Unity Platform kireese omuntu gw'atakkiriziganya naye. Wuliriza. Tuwe Nabbosa kubanga tofafagane n'oyo obwongo obufaanana ng'obwa Nabbosa ate bubuuza ki? Okwo kwali kukkakkanya candidate ekibiina ekya National Unity Platform gwe kyali kireese. Muhammad Nsereko y'omu ali mu kugamba nti bannayuganda musirise, temulwaniridde Mpuuga, temulwaniridde Lukwago, era yagamba mukadde kano ebigambo byengezaako kuwa nina ensonga lwaki mbikuletera. Yatugambye Anita Amongo mulwadde muyi, era nti okumanya mulwadde nnyo n'ebigere bizimbye ayina blood clot, naye mbw'abaamu ku bannayuganda temumulwaniridde ng'ate yabalwanirira simanyi. Nkyagezaako okunoonya Anita Amongo kye yalwanirirako bannayuganda mbeere nga nzija nkibawe sawa zino, engeri gyekiri nti sinnakiraba kansooke mbawe bino. Muhammad Nsereko mujjukira mu ssaga eya Mathias Mpuuga n'ekibiina kya National Unity Platform. Muhammad Nsereko yavaayo nnyo n'akkakkanya era n'assa wansi ekibiina kya National Unity Platform n'obukulembeze bwakyo, era ng'alaga nti ku nsonga ya Mpuuga awo waakiri ajja kufiirawo, naye ekibiina kya NUP bino mwabikola lwansaalwa. Kati ng'ekikolwa eky'obuli bw'enguzi Muhammad Nsereko agamba tekimukwatako wabula ye ali ku munywanyi we amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Wuliriza. Ekintu kya Honorable Mpuuga tekirina gye kijja kulaga, kikomyawo. Abaakireeta mu mwoyo mubi, mu fitina ng'emazima buli omu asobola okiraba. They just hated the man. There was political rivalry. Kati yoyo Muhammad Nsereko n'ebirala bingi nnyo ngenda genda maaso n'okuba nga mbikuwa byonna byazze ng'ayogera, wabula mukadde kano oluvannyuma lw'okuba nti ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye nkugambye kati atandise okubiraba. Mukadde kano Muhammad Nsereko atandise okukkiriza era ategeezezza taliddamu kunenya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Simanyi oba olwabino ebigenda maaso n'okwapeninga oba ebigenze maaso n'okuba nga bikolebwa ku Anita Amongo oba nsonga ki, naye nga Muhammad Nsereko agambye taliddamu kunenya Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ku mulundi guno olw'okuba kimaze okukwata ku mukwano gwe amanyiddwa nga Anita Amongo gwagamba nti avundira mu nnyumba. Wuliriza. Sikyanenya Bobi Wine kudduka agende yeewogome munnange bakuba engalo wano nga wooli yeye butunulira abantu Anita be yalwanirira. Awo wenjagadde vidiyo eno etandikire. Agambye nti bw'otunulira abantu Anita Amongo be yalwanirira bannayuganda mukadde kano nga tebamulwaniridde, ogendagenda maaso n'okuba nga obiwulira. Muhammad Nsereko abadde mubaka wa Parliament okumalira ddala emyaka egiwererako ddala nga bwe tugenda agenda maaso n'okuba nga tulaba, wabula mukadde kano ye yekka ayina information ku Anita Amongo. Moses Magogo nga tannagifulumya, Anita Amongo yennyini nga tannayogera kuba tubadde nga tulaba ku Twitter nga atweetinga, n'abamu ku bamulina oba abaamuwamba kaŋŋambo baba abaamu house arrestinga oba abaamuteeka mu mbeera gy'alimu tebannavaayo kubaako kye boogera. Muhammad Nsereko atuleetedde obukakafu obulaga oba atuleetedde ebigambo ebiraga Anita Amongo ali mu mbeera mbi, era mbu bannayuganda mmwe be yalwanirira bumugende maaso n'okuba nga mumulwanirira. Emirundi gyonna jazze ng'ayogera by'ayogera, jazze ng'akola by'akola. Muhammad Nsereko agamba abadde alwanirira bannayuganda keekadde nammwe mugende maaso n'okuba nga mumulwanirira kakati nga bulijjo. Bino n'ebirala byogenda ogenda maaso n'okuba nga ofuna oluvannyuma lw'akatambi kano, oluvannyuma lw'akalango kano kengenda ogenda maaso n'okuba nga ate mpisaawo. Leka tujjewo akalango nga bulijjo, oluvannyuma lw'akalango nzije tubeere nga tweyongerayo n'ensonga zino zennyini. Anita Amongo kigambibwa nti yazimbye ebigere, ali mu mbeera mbi, ebibye bibi nnyo, era mbu essaawa yonna yandibanga agenda nakufiira mu nnyumba mbu okusinziira ku Muhammad Nsereko. Katujjewo akalango nzije tweyongereyo.
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe. Atannaba kubanga osubscribinga ku channel eno, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification tubeere nga tutambula ffenna ebbanga lyonna. Gw'atannaba kubanga osubscribinga kikole, gw'amaze okusubscribinga genda mu comment section teekamu obubaka bwo ombuulire Anita Amongo nsonga ki gye yali akoze oba ddi lw'ojjukira lwe yali alwanirira bannayuganda olwo nno tugende mu maaso n'okubanga tetutambula nze ngende mu maaso n'okubanga byonna mbikutuusako mukutu baguyita Redison TV. Nina wano ekiwandiiko kye ngenda otandika nakyo era ekiwandiiko kino nga kinnyonnyola bulungi nnyo ebintu bino gye bigenda mu maaso n'okubanga bitandikira. Ekiwandiiko kino kigamba kitya? kolera dde ebintu byo ozze kubeera mu bino okoze owoomereze mukamaawo olabe nti awangula. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atannaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga yonna ensonga za Nnaalongo Anita Amongo zongedde ogenda maaso n'okubanga ziwanvuwa. Muhammad Nsereko eyaliko omubaka wa Parliament owa Kampala Central yagenda maaso n'okubanga aleeta amawulire gano era yeyaga breakinze ng'ayita ku live emu ku mukutu gwe ogwa TikTok. Bannayuganda ne beebuuza ebibuuzo bingi nnyo era n'ekiwandiiko kino ekyafulumidde ku mukutu gw'amawulire wuliriza kyabuuzizza oba baabuuzizza nti ono mulwadde oba kano kabaddi nga batugamba nti ex-speaker Anita Amongo's health claims fuel speculations plans to leave country as investigations approach decisive stage. Okunoonyereza jjukira ku kyagenda maaso n'okukolebwa kwa Anita Amongo kati nga kigambibwa nti engeri y'okunoonyereza kikugenze maaso n'okubanga kweyongera nga n'ebimu ku bizuuliddwa binatera okubanga bitugambibwa ng'eggwanga libitegeera. Muhammad Nsereko waaviiriddeyo n'aleeta amawulire nti Anita Amongo ali mu mbeera mbi nnyo era yeetaaga okugendebwerwa eggwanga okulaba nga ajjanjabibwa nti era ali mu nnyumba afa olw'ensonga nti alina blood clot yazimba ebigere n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Era Muhammad Nsereko ng'agenda maaso n'okulenya bannayuganda mbu Anita Amongo yabalwanirira naye bo tebamulwaniridde. Kati we twogerera ekiwandiiko kino kyongedde okubanga kyongedde okumulabisa ebintu byongedde okugenda maaso n'okubanga bisukka w'obirabira oba we byandibadde bigenda maaso n'okubanga bikoma. Anita Amongo bino bituufu oba si bituufu? Ngenda tambula n'ekiwandiiko kino oluvannyuma lw'ekiwandiiko ngenda kuwa ebigambo osobola okubanga otegeera bulungi nnyo naye nga Muhammad Nsereko ye ya breakinze amawulire gano mu ngeri ey'ebibuuzo ebingi ebigenda maaso n'okubanga birekebwa. Wuliriza batugamba nti just when the heat appeared to be rising around investigations linked to former speaker Anita Amongo, a dramatic health claim has exploded onto the political scene, triggering a fresh wave of questions, speculations and controversy. Wakati oba mu kaseera nga okunoonyereza kwa Anita Amongo kutandise okubanga kweyongera, investigations zitandise okugenda maaso n'okubanga zirinya enkandaggo n'ebizuuliddwa binatera okubanga bitugambibwa kwe yali speaker wa Parliament Anita Amongo, ekirwadde ne kiva eri ekitategeerekeka mu blood clot ekibadde tekimanyiddwa ng'ate kiri amawulire gali ayaga breakinze ye Muhammad Nsereko nti mu byobufuzi ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ebibuuzo bingi bitandise okubanga byeyongera olw'amawulire ago Muhammad Nsereko ge ya breakinze. Ddala ono tayagala kudduka mu ggwanga kireese ebibuuzo bingi nnyo, speculations and controversy. Bangi balina endowooza nti Anita Amongo yandibanga ayagala kudduka ayitemu olw'okuba nti emisango ayinza okuba tasobola kugisimattuka. Kireese speculations nnyingi n'ebibuuzo bingi lwaki Muhammad Nsereko yagenda maaso n'okubreakinga kubanga baatugamba Anita Amongo
ali under house arrest simanyi baba amulirizinga nga kitegeeza tewaliyo omuntu n'omu akkirizibwa kugendayo nga siba byakwerinda. Muhammad Nsereko ono yamukubidde essimu ng'ate batugamba amasimu ge passport ye na biki byonna byatwalibwa. Yafuna atya information? Awo nga tuvuddewo ensonga eri wano. For months, the once powerful political heavyweight has remained largely out of public view. Nti wayise kati emyezi gitandise okutambula ng'omu ku baali ab'amaanyi ennyo mu byobufuzi bw'eggwanga erya Uganda abaali beewulira amaanyi era nga tebagambwako nga bali arrogant ebitagambika nga yenna alongo Anita Amongo wetwogerera nga amaze akabanga nga talabikako mu bannayuganda, talabikako mu maaso ga Uganda, talabikako mu palamenti. Now, former Kampala Central MOP Muhammad Nsereko has thrust Amongo back into the spotlight after claiming she is seriously ill and in urgent need of medical attention. Nti bizino zibadde teziri busa gye zivudde kugajezi wakankudde Muhammad Nsereko najja n'ategeeza eggwanga era n'akomya Anita Amongo mu mawulire ng'ategeeza eggwanga mbu omukyalo ono mbu ayina ekirwadde era mbu yeetaaga okugenda maaso n'okuba nga ayambibwako, yeetaaga okugenda maaso n'okuba nga akolebwako okusobola okugenda mu maaso n'okuba nga ajjanjabibwa ekirwadde ekyagambye Nsereko byagenda maaso n'okuba nga annyonnyola. Yagambye nti Right Honorable Anita Amongo is very sick. She has a blood clot in her leg. She cannot walk. Nsereko yagenze maaso n'okuba nga ayogera ebigambo bino ng'ali ku TikTok live gye yakoze ku mukutu gwe gye buvuddeko ssaawa nga 8 eziyise ng'agamba nti Anita Amongo alina blood clot mu kugulu era mbu tasobola kutambula. He further alleged that her legs were swollen. Bino Muhammad Nsereko byabadde agenda maaso n'okuba nga ateekayo biba byagenze maaso n'okuba nga ayogera byasparkinze emboozi mnene nnyo era ebibuuzo bingi nnyo byeyongedde wabula mu bigambo bye mwe yategeereza nti abantu be yalwanirira bali luddawa era ye n'ategeeza nti Anita Amongo yeetaaga eddoboozi nga si lya Nsereko yekka wabula abaka ba palamenti mbu yabalwanirira, bannayuganda mbu yabalwanirira nga bw'ogenda maaso n'okuwandiika mu comment section mpaayo emirundi mitono nnyo oba activities ntono nnyo oba ebigambo bitono nnyo tuyambeko Muhammad Nsereko oba nange munyambeko okumanya ddi Anita Amongo yali alwanirira abannayuganda oba ababaka ba palamenti. Awo nzije mbere nga tweyongerayo naye nga Muhammad Nsereko ayogera akukkuluma. Kolera dde ebintu byo ozze kubeera mu bino okoze owoomereze mukamaawo olabe nti awangula ogenda kufiira waka. Azimbye yenna amagulu bwe gati takyasobola kutambula bamuleka agende mu ddwaliro. Eno tukyaliko ono mukwano gwange ono ye wayero eno nyina mukwano gwange Haji Elias Lukwago azze yenna omugongo gwekaase discs 2 zaseseetuse tewaliwe bayinza mukolerako sajjale okujjako nga bamuzizaayo ebuyindi. Tusaba kimu bwe kiba kisoboka mutuwe mulago bamujjanja bagira bamulabirira bw'anaaba amaze okuvaayo bamuweereze ebweru. Lukwago talina gy'agenda kuddukira, talina gy'alaga. Muwulirize okwola kw'abantu kubanga ensi bw'enaabulamu abantu abawuliriza abantu ababagamba amazima kitegeeza ensi ejja kuba esigalidde y'abakyetwala. Ffe baatunenyanga okujjanga ku nedda ne tukola live zino neffe nga principal Moses Muhammad Nsereko bw'omuwulira ng'ayogera akukkuluma owasoose kukkulumira gavumenti wabula oluvannyuma ogenda kumuwulira nga ate akukkulumira bannayuganda mbu Anita Amongo temumulwaniridde. Kati nga sinnakutwala awo awulirwa nga agattamu ensonga za Elias Lukwago era ebigambo bya Muhammad Nsereko bifaananira ddala ebya mukyala wa Elias Lukwago era naye bye yayogedde. Njagala nkole disclaimer ku vidiyo eno. Sigezaako okugamba nti Elias Lukwago oba Anita Amongo bagwanidde okuyisibwa mu mbeera gye bayisibwamu wabula ndeeta ebigambo bino olw'abamu ku bannayuganda babadde bakomentinga ebigambo nga bino bengenda maaso n'okuba nga nkugamba. Nze sikkiririza mu kutulugunya muntu, sikkiririza mu kuwamba muntu, sikkiririza mu ebyo byonna ebigenze maaso n'okukolebwa ku bombi Anita Amongo ne Elias Lukwago wabula ebigambo by'abantu mikwano gyabwe ebigenda maaso n'okufuluma bikontana n'ebikolwa oba ebibadde birabibwako n'ebimu ku bigambo ebibadde nga byogerwa. Muhammad Nsereko yennyini emirundi mingi nnyo abadde nga awulirwa nga akakkanya nnyo
eddobozi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Emirundi mingi nnyo abadde ng'awulirwa ng'agezaako okulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogera tebigatta. Era atuuka n'olumu okugamba nti omutwe gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tegukola bulungi. Ogenda biwulira. Mukyala wa wa Erias Lukwago yavuddeyo n'anenya ab'oludda oluvuganya okubanga tebakoze kimala naye nga bulijjo abadde tanyega. Kakati Muhammad Nsereko ali mu kunenya bannayuganda nti Anita Amongo ne Erias Lukwago babadduseeko naye nga sinnakutwala awo kansooke bino mbikuwa enzije. Naye ntunuulidde Lukwago ng'asigaddeko babe. Bano bonna bakansala twalinga naye mu Truth and Justice muko wapi muliwa? Bantu mmwe bwe mutaayige nti okubeererawo munno kintu kikulu nnyo. Nga Robert Kyagulanyi Ssentamu we yabayita mubeere bumu era mumubeererewo ne batakiraba nti kintu kikulu nnyo. Nakugambye vidiyo eno njikola disclaimer gye nkola sikkiririza mu kikolebwa ku Lukwago, sikkiririza mu kikolebwa ku Anita Amongo. Naye nkola bino bandeese vidiyo eno oluvannyuma lwa comments ennyingi zenfunye ku bigambo bya omukulu n'amanyidwa nga Muhammad Nsereko. Kati ebigambo byali mugenda maaso n'okwogera bye byali bibagambibwa ye ne banne nga bino tebinnaba kubanga bibaawo. Sina benkowodde balala. Sinagambako kino nti oba omuntu omatya nemmwe abawejjere be tubadde mu kibuga wano. Omusajja najja n'agamba kimu nti bannanga abantu temubateekako mpooza bano ba taxi. Muliwa mu kiseera kino nga musirise yayi. Ng'omusajja bamutwala eno emisuwa gyekaase disiki ziseseetuse. Negamba nti olwaleero nduse tyekanji parking wano nja kgenda. Kwegana omuntu amanye nti bannayi kiki ekyabaddewo nti tebaakoze Lukwago ali mu kkooti. Bwe mulowooza bwe kirituukawo mu buliro ababalwanirira oba bakubira bukubizi mu ngalo. Weebale tulwanirira, weebale Haji, weebale. Gwatasobola ganti olwaleero kanninde kale bwe banaamuzaayo enkyanja kukola. Sigambye nti baako ekirala kyonna ky'okola genda obeewo ogambe nti eddala musajja wange mbaddewo era ondabye. Nkimanyi muli banyiikaavu era bempitako muli banakuwavu. Naye n'otunuulira batuuse bagamba bannammwe balwadde baweddewo basigazza mitwe. Of course abamu bajja kuveeyo batukolemu obuntu obw'okuseka batufuula ekisekerera naye wallahi thumma wallahi naliwo ne Kato nyembaganza oba ndisigala ne Kato wange bw'omu nja kusigala naye. Naye abantu beerabize lwaki ebigambo bya Muhammad Nsereko tebyawukana era bifaanaganira ddala n'ebigambo bya mukyala wa Erias Lukwago. Ebigambo byonna nga biwulirwa nga biringa ebibuleminga abantu abamu okubanga tebavuddeeyo tebagenze maaso nakubanga bayiirawo Lukwago oba Anita Amongo omubiri olw'okuba nti bo babayiirawo omubiri. Nakugambye sikkiririza mu kikolebwa ku Lukwago oba ekikolebwa ku Anita Amongo. Naye vidiyo eno njikola olw'ebigambo bya Muhammad Nsereko. Bannayuganda bebagenze maaso n'okubanga bantaagingamu nti Muhammad Nsereko ono si ye yagamba bw'ati ne ngamba kambireete. Mukyala wa Ssaalongo Erias Lukwago yafubutukamu ebigambo nga bino bwe yali ayogera ku kuwambibwa kwa bbaawe. Wuliriza. Tulabye ba honorables opposition yi baddewo ba nambozi bonna nga bakyali wamu tewali division ino simanyi no nupu simanyi no biki nga they are all united. Kati simanyi what happened. So I'm calling upon our opposition abali in parliament batuyambeko to raise this voice ku platform ya parliament. Kubanga buli omwali asirise simanyi kyabaawo ne division yonna eriwo. Please enjawukana musooke muzisibe ku njegere tulwanire wamu kubanga waliwo
eyayogedde ekigambo n'agamba nti leero kiri waffe enkya kiyinza okuba ew'omulala. So Erias ajja kuvaayo leero ate enkya wabeewo omulala gwe bayingizaayo. He has been there almost for every one of them. It has been disheartening to see that no one in Parliament is coming out anywhere to talk about Salongo's arrest. Yet when one of them is arrested, even if it's a different party, not PFF, he always comes out. Obuzibu bannayuganda bwe balina ku bantu bano ba ku bigambo bino ebya mukyala we Erias Lukwago n'ebigambo bya Muhammad Nsereko kwe kusawundinga nga ababuleminga era abanenya abalala nti bakoze kimala olw'okuba nti omuntu wawambiddwa mwami woona awambiddwa mukwano gw'oli awambiddwa naye nga bino byonna bibadde nga bikolebwa ebbanga lyonna ku bantu abalala kati nga sinnagenda ku Anita Amongo oba nga sinnaddayo ku Anita Amongo anti bino mwabinsabye ku nsonga ya Lukwago mukyala wa Lukwago nga abuleminga ebibiina ebirala ng'alaga nti waliwo division oba waliwo enjawukana. Njagala okujjukiza oba bannayuganda bambuuziza kino njagala okujjukiza nti Erias Lukwago nga yakawambibwa yasobola okwogerako n'abamu ku b'ebyobufuzi abali ku ludda oluvuganya era mu bamu ku bo kwe kwali ab'ekibiina kya National Unity Platform era nga kwabo kwaliko David Lewis Rubongoya ono nga ye Secretary General waakyo yamubulira byonna nga bwe byali nga tebyawukana na bibadde bikolebwa ku ba Eddie Mutwe Bakirewo Kivumbi n'abalala era David Lewis Rubongoya ku lw'ekibiina kya NUP ekivaamu bannambooze n'abalala mukyala wa Lukwago bayogerako ekivaamu abamu ku bakabaka ba Parliament Muhammad Nsereko bayogerako njagala okutegeeza nti ekibiina kyaliwo era kibaddewo okuva bino lwe byatandika okujjako nga wandibaawo message endala bannayuganda beebuuza oba beemulugunya okujjako nga waliwo message endala abakulu bano gye baagala okuyisizaawo mu issue eno. Ne bamukwata ne bamuwamba ne bamuteekako ekikookolo ku maaso ne bakuba ebifaananyi bye ng'ali mu basement ne bamugyamu t-shirt yagenda ng'ayambadde ne bamwambaza t-shirt ya NRM ekintu ekive ennyo nga nayo t-shirt eriko protecting the gains byatugambye bamukola ne bamujeregerera ne bakola kibyonna byonna. Tuvumirira nnyo ebikolwa ebyo era ffe nga NUP tuyimirira wamu n'ekibiina kya PFF ne bannayuganda bonna abali mu mbeera eyo ey'okunyigirizibwa era mukimanyi bulungi nti bannaffe ab'ebibiina ebirala nabo babadde bayimirira naffe buli lwe tubadde tufuna ebizibu ebiti era enfunda eziwera mubadde mulaba oluusi nga bakulembeze omuli ne Dr. Kiza Besigye Honorable Erias Lukwago n'abalala nga bajja Kavule kuyimirira naffe ku nsonga zino kubanga zino ensonga zitukwatako ffenna nga bannayuganda. Bwe ali eyo olowooza ku legal profession ffe n'amateeka obeera oli awo ng'omulimu gwe gwakuwolereza omuntu naye kati tutuuse kuleva mu ggwanga lyaffe nti bw'oba owolereza omuntu kooti n'ekuwa ebbaluwa tugenda ogisaavinga ekooli oli gwogeza ogisaavinga n'akukwata naawe n'akugatta ku fayiro eno. Can you imagine that? Ne bakwata lawyer ne bagamba kakati gwe kirabika olina olugezigezi lwaki otusaavinga kandi naawe ne bakukwata ne bakuteeka ku fayiro yoyo gwe wadde owolereza. Kakati tugambe tukyalina legal profession mu ggwanga lyaffe era nsaasira abayizi abali abasoma amateeka kati mbu akawungezi ka leero bagenda kubeera mu kiraasi basome constitutional law babagambe nti waliwo eddembe ly'obuntu n'ebirala bwe bityo kyanaku nnyo kiswaza. Tukoola abantu baffe mwena abali eyo bakadde baffe bakitaffe mu ddiini abatukulembera mu nnono banabitone n'abalala mwena abali eyo mwegatte ku nsonga eno kubanga kati eno ensonga webituuse yakukolera wamu. Muze mukiraba basebo ne banyabo ne guno omwaka gwokka bw'oba ogutunuulidde bagenze ne bakwata ku basuubuzi ne bagoba abantu bo kye bayita entobazi ate nga abagaga bakwatako ne bagira buli omu bagenda bamukwatako. Kitegeeza kyekyo nti naawe gwe batanatuukako bw'obeera kyesirikidde naawe anytime bajja kutuukako. So ffenna kitukakatako okukolera awamu okumalawo embeera eyo. Njogedde nti sirowooza nti mu nsi yonna waliwo public official oba omuntu ali mu ofiisi ya gavumenti eyeeyisa nga CDF wa Uganda basebo ne banyabo. Tosobola kuba ng'oli mu ofiisi y'eggwanga naye nga weeyisa bw'otyo ng'otwala abantu n'obatulugunya n'okyewaaniramu n'oteeka n'ebifaananyi byabwe ku mitimbagano. Sisuubira nti ekyo waliwo wekiri mu nsi yonna era ndowooza basazeewo okukola record. Walirowoozezza nti baali agadde kukola record ku bintu ebirungi
naye kati bagala kukola rekodi mu mbeera y'okutulugunya abantu n'okola ebyo byonna byonna. Mujjukire ekyatuukako Eddie Mutwe ne bamukwata ne bamutulugunya ne bamusalako ebirevu ne bakola ebyo. Kati ebigambo bya David Lewis Rubongoya nsazeewo nfunaako mujjukire ekyatuuka ku Eddie Mutwe. Ku byatuuka ku Eddie Mutwe bano abakulu ab'ebibiina ebirala baalwawo sinakindi tebaanyega ku byatuuka ku Eddie Mutwe. Kakati ate ku nsonga za Erias Lukwago na Anita Amongo balina ekifaananyi kye baagala okusiiga ndi ku vidiyo eza Muhammad Nsereko n'ebigambo ebya mukyala wa Erias Lukwago. Tukyagenda mu maaso. Ddoboozi ki njagala ogendeko mu comment section okimpandiikire ddoboozi ki mukyala wa Erias Lukwago ne Muhammad Nsereko lye bandibadde baagala erisukka ku eryo. Bannayuganda balina endowooza naddala abo bakkiririza mu kibiina kya National Unity Platform nti bano abantu bandiba nga baagala kukwata ebintu bino ate koona baliwetere mu kibiina kya National Unity Platform. Awo Muganda wagambira nti kiiso kya mbuzi kirekerera omubaazi kirekerera omusazi ne kitunulira omubaazi. Kakati njagala tutandikire wano. Ndi ku bigambo bya Muhammad Nsereko ne mukyala wa Erias Lukwago kakati eri waggulu nga mmaze okuvaayo. Muhammad Nsereko wakati ng'agenda maaso n'okuba nga asiiga ekifaananyi nti Anita Amongo ali bubi era bannayuganda muteekeddwa ogenda maaso n'okuba nga mumulwanirira kubanga nammwe yabalwanirira. Bwe mbadde nzizaayo kaakatambi babega ku mawulire ge tuzze tubawa nzijjukidde ebimu ku bintu Anita Amongo byagenze maaso n'okuba nga akola era mu byagenze maaso n'okuba nga akola ebimu no byewaaniramu abyewaaniddengamu. Ekimu ku ebyo bikyali recent bw'abadde agenda maaso n'okuba nga anaatera okuva mu kifo kino Parliament ewedde ng'egenda maaso n'okuba nga ewunzikibwa. Anita Amongo yayogera ebigambo nga bino ebyali ebikkakkanya ssemateeka ne office mwali ng'alaga nti at least ku lwa Muhoozi ne gavumenti ya General Kaguta Museveni ali wiringi okukola kyonna ekisoboka ne bwe kiba kimenya ssemateeka nga yeerabidde nti bino abikola ate biyinza okuba nga bigenda kuleetera ye obuzibu. Kati ate Muhammad Nsereko ayagala mmwe mulwanirira Anita Amongo ku bigambo nga bino oba ku bintu nga bino. I will spend whatever it takes to make sure that we get what we want to get. And for the sake of MK, just assure MK, we will do whatever it takes. And for your information, members of Parliament, in the 11th Parliament, I can proudly say we didn't have opposition in Parliament. Have you heard that? In the 11th Parliament, opposition got swallowed. In the 12th Parliament, it is going to be walloped. Not swallowing, because when you wallop, it will not even come out. So this is going to be the easiest Parliament. It is going to be the easiest Parliament. And I can assure you, nothing is impossible with God. Ebigambo ebyo Anita Amongo tolooza nti byali bigambo birungi eri ggwe nange, tolooza nti byali bigambo birungi eri abaka ba Parliament ab'oludda oluvuganya. Yategeeza nti Parliament ye 11 opposition yali yagimira kwegamba yali yabateekako ekibeera nga tebasobola na kuyisaawo kye bandiyagadde. Opposition Parliament ye 12 opposition temugisuubira n'okubaayo. Parliament ye 12 ye yennyini yatannalinnya era nga kigambibwa nti ensonga kitannalinnya ng'oggyeko ekyokuba nti ali mu kunoonyerezebwako kigambibwa nti mulwadde okusinziira ku Muhammad Nsereko. Kakati Joel Ssennyonyi bwe yatuuka mu Parliament yakaka Anita Amongo n'amugamba ebigambo bye wayogedde tebyabadde bituufu. Ekisooka biraga ekifaananyi nti Parliament terina mugaso. Ekyokubiri bikkakkanya ababaka ab'oludda oluvuganya. Anita Amongo mu ngeri ebalaata yagamba nti yeetonze era yagamba nti ali sorry ku bigambo bye yayogedde era nawunzikaga nti yalina AI just yabyo asooka kulaga alinga abyetondedde mu ngeri eri arrogant ate n'ey'okubalaata. You see, yesterday you were at a birthday party. I saw news outlets report that. You made an interesting remark. You said that in the 11th Parliament there is no opposition because you have swallowed it. And for the 12th Parliament, you said you're going to wallop it. That was already corrected before you came. Honourable Speaker, allow me to raise my complaint because I came here. I don't know what was said at that point. And for me, I found that problematic.
because you see we are here statutorily. That's why we have an entire shadow cabinet. And you see, Honorable Speaker, the problem with remarks such as these ones, now we are debating the budget. Cabinet ministers have been given room to speak, a couple of colleagues on the other side. My colleagues on this side, they have been struggling, and you're not giving them chance to speak, colleagues on the opposition. The public out there might misconstrue to say, maybe that's what the speaker meant. This opposition will swallow it. How? Not giving them room to air out their views. So I think we need to be careful how we say things. But also, look, we are here together. Now we are discussing the budget. This budget concerns all of us. It's not enough when the leader of the opposition speaks. These people also represent constituencies. And the way we are according time to all cabinet ministers, to colleagues in the NRM, to air out their views on the budget, I think the same should happen for opposition MPs. At the end of the day, the majority will have their way, but it's important for the minority to have their say. I thought I should give you that feedback, our leader, who is meant to be a neutral arbiter. Kati Joel Ssenyonyi yagezaako okulaga Anita Amongo kye yali akoze nti yali nsobi, wabula omukyalo oyo yagaana era yalaga nti tolina kyogenda mumukola. Ngezaako kuzza katambi mabega Muhammad Nsereko byagamba nti bannayuganda bagwanidde okulwanirira Anita Amongo kubanga mulwadde muyi era yeetaaga kugenda bweru wa ggwanga kubeera nga ajjanjabibwa, nti bannayuganda temugeze maaso na kubanga mumulwanirira. Anita Amongo mujjukira mu biseera bya kampeyini yagenda ng'akuba kampeyini azikubira General Kaguta Museveni mu kitundu ky'e Kanoni Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'azaalibwa. Anita Amongo bwe yatuukayo yategeeza abaayo nti omwana wammwe tannatuuka, tasobola kufuga ggwanga era tekisoboka kubanga talina busobozi obwo. Bino byonna bannayuganda byabanyiizanga, kwalinga okukkakkanya omuntu waabwe ba kandidate waabwe, kati beebuuza oyo ye muntu Muhammad Nsereko gw'ayagala balwanirire. Today I am in a village of Honorable Bobi Wine. Era ndi musanyufu nnyo nti leero ndi muluka oba mu kyalo ky'Oweekitiibwa Bobi Wine. And I am happy that all of you have come for this rally. Era ndi musanyufu nnyo nti mwetamu mu bungi nnyo bwe muti. The other day he was in my village and he got less than 10 people. Jolimu yabadde mu kyalo kyange era n'afuna abantu abatasukka mu 5 mu 10. That means you people love NRM. Ekitegeeza mwe mwagala nnyo NRM. And people from my village have told me to come and tell our son that he's not yet ready for this country. Abantu b'ekyalo kya maama baamugambye ajja abagambe timugambe mutabani wammwe ntannaba kutuukirira kulembera ggwanga lino. This country is very complex. He cannot manage it. Terine ggwanga ejingirako tajja disobola. And he said that there is going to be a by-election in my constituency. He is a liar. Yagambye nti wajja kubaawo okulonda mu constituency ya maama. Mulimba. Because President Museveni is still the president of Uganda. Kubanga President Museveni akyali president wa Uganda. Kati ebyo byali bigambo bya Anita Amongo ali ku bantu b'e Kanoni ku kyalo kwennyini kwe bazaala Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe yayogerera ebigambo ebyo bannayuganda ne bitabasanyusa. Era Muhammad Nsereko ng'agamba nti ebyo byonna ngezaako okulaga Nsereko byagamba nti Anita Amongo yandibadde agenda maaso n'okubanga alwanirirwa bannayuganda mwandibadde mu mulwanirira era agasseemu n'ebya Erias Lukwago, naye ku Erias Lukwago saagala tugendewo nnyo. Anita Amongo Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjanga amubalabulako kyono omukazi ng'ogyeko ekyobuli bw'enguzi n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Anita Amongo alina by'ateekwa okubanga asasulira, kati omanyi ekyo bino byali mugenda maaso n'okusasulira. Anita Amongo ensi yonna emanyi nti mubbi, n'abantu b'e Bukedde abamanyi nti mubbi. Ensonga lwaki tayagala muntu yenna amwesimbeko kubanga akimanyi nti bwe bamwesimbako baba bagenda muwangula. Talina buwagizi, kyekimu ne Nabbanja, kyekimu ne Magogo bawa Anita Amongo. Ensi yonna erabye obubbi bwabwe mu myaka gino 5 egiyise, ng'ovudde kukuba ssente nkalu baatuuka n'okubba amabaati. So talina bwesige, talina akalulu konna. Ensonga lwaki tayagala muntu yenna amwesimbeko kubanga akimanyi bwe bamwesimbako baba bagenda muwangula.
Kati Muhammad Nsereko ebigambo byagamba nti Anita Amongo yeetaaga okulwanirirwa bannayuganda nga bagamba nti tekisoboka kubanga kojjeko ekyobuli bw'enguzi n'emisango egigenda maaso n'okuba gimuteekebwako n'ebirala byonna. Muhammad Nsereko bamujjukizza akitegeere bulungi nnyo nti Anita Amongo aliko ne sanctions, yabba amabaati agali gagenda e Karamojja n'obuyambi bulala byali bigenda okuyamba, teyasibwa, talina kyamukolebwako newankubadde nga sanctions weeziri. Kakati kigambibwa nti ebyo babitunuulidde nnyo era Muhammad Nsereko yandibadde agenda maaso n'okubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ayogera ebigambo ebyo byaddirira Anita Amongo ogenda maaso n'okubanga agambibwa nti ye yali emabega w'okuwamba. Tuli ku kiwamba abantu. Anita Amongo y'omu ku bantu abalumirizibwa. Bannayuganda babadde nga balumiriza nti balina kye bamanyi ku kuwambibwa kw'abamu ku bannayuganda babadde nga bawambibwa era nga bamu ku abo mujjukira candidate ekibiina kya National Unity Platform gwe kyali kifrontinze okuvuganya Anita Amongo ebyamutuusibwako n'okutuuka akyusa olulimi nga kigambibwa nti omukyalo oyo bambi baamukola ebitagambika ku biragiro bya Anita Amongo era mbu n'akyusa olulimi mwe mwamulaba mu mawulire kugamba nti akyuse naye nga bambi alabika yali amaze okubaako ebimutuusibwako era byonna Anita Amongo agambibwa okuba nti yali mabega waabyo. Kati Muhammad Nsereko bamubuuza oyo ye muntu gw'ogamba bannayuganda balwanirire. I am not worried. I am very strong for our candidate, Robert Kyagulanyi, Honorable. We shall stand together until the fight is done. Yawambiddwa ng'agenda okwewandiisa na buli kati tetumanjali, famire temanjali. Alumiriza nti asiyo ono aza bategeeza nga bwe waliwo bamugoberera buli kyalaga kale ng'okubulawo kwe olunaku lw'eggulo kikkatiza ku bye yabadde amanyi. Bamaze ebbanga nga bamutiisatiisa batiisatiisiza famire ye ne bazadde be babadde nga bamugoberera. Okusinza ku Kyagulanyi enkola ng'eno teyabadde bukedde yawokka. Kino kigendedde ddala ne ku deputy weetayibwa naye candidate waffe bamugalidde bweru n'atanominatinga kyekimu ekyabadde kakumire wa Nabbanja era candidate waffe bamugalidde bweru. Kino tekiswaza buswaza wabula kyewuunyisa kyenyamiza. Onagambye tunakubadde bonga ekibiina tebalina ssuubi lya kufuna bwenkanya naye bakufuba okwekubira enduulu era akakiiko k'ebyokulonda sinakindi mu mbuga ez'amateeka. Tuwatuusizaayo okwemulugunya kwaffe era tugenda kuyita mu buli mutendera gwonna nga kwotadde n'ogenda mu kooti. Naye era njagala bannayuganda bamanye nti akakiiko k'ebyokulonda nako kali mu kkobaane lino. Akakiiko k'ebyokulonda nga kali mu kkobaane Anita Amongo yalimu ey'okulaba nga alemesa candidate w'ekibiina kya NUP okumwesimbako. Bino byonna nga bimenya mateeka, byonna nga binyiiza bannayuganda. Kati Muhammad Nsereko yagamba nti ebyo byonna Anita Amongo yali abalwanirira. Kakati wuliriza. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bannabyabufuzi abamu ku bali ku ludda oluvuganya naddala era abali mu kibiina kya National Unity Platform babadde nga balemerako nnyo kulaba nga Anita Amongo oyo agenda maaso n'okuba nga akwatibwako si ye yekka n'abamu ku bannabyabufuzi oba abamu ku bali ku bakungu abali mu gavumenti ya General Kaguta Museveni nabo bagende maaso n'okuba nga bakwatibwako. Kati Muhammad Nsereko byagamba nti kulwanirira ate abalala baaga mukadde kano Nsereko alinga afuuse buloga wa Anita Amongo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Joel Ssennyonyi be bamu ku bantu abadde boogera amazima oba ebimu ku bikolobero Anita Amongo byabadde agenda maaso n'okuba nga akola nga babyogerako. Muhammad Nsereko tawulirwangako ng'agenda maaso n'okuba nga ayogera. Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuka n'okugamba nti ne sanctions tezimala kugoba kwa Anita Amongo naye ng'agamba nti si ye yekka ne bano babbi banna abalala babi wabula balina kuba bangi era ffena tukanya naye era tugamba nti eyo ekyali ntandiko ekyo kituuza twagala bonna batekebwe envumbo mpozi okukiteeka mu context okunnyonnyola bannayuganda kino si kyakugoba bugobi Anita Amongo ne babbi banne e Bulaaya oba mu mawanga gonna agali mu kago gwa Bulaaya nedda kino kyakumuteekako nvumbo na kuwamba bya bugagga bye n'abantu be byonna byakoze ne bya investinze mu mawanga g'e Bulaaya. Kati ebyobugagga ebyo byogerwako Muhammad Nsereko byeyawuliddwako ng'agamba nti Anita Amongo akoze ebyobugagga bye kyokka kati bigenda kugendera mu kaseera kano ng'ate naye yennyini ali mu mbeera mbi. Kakati wano basajja bakugamba ebyo birina kutwalibwa naye si gavumenti eno kuba ne banaabitwala nabo balabika be bamu. Mujja kujjukira nti abantu bano ababba ssente zaffe ba investinga mawanga g'ebweru balina zimoole e Bulaaya balina amayumba mangi e Bulaaya balina ebyobugagga bingi e Bulaaya naye nga babibba mu ssente zaffe wano. Kakati waliwo etteeka libagiriyita Global Magnitsky. Etteeka eryo likwata
abo bonna abenyigira mu bulyake mu kutobola eddembe ly'abantu n'okulya enguzi era lirumira ddala okuva mu kubagana okuyingira mawanga ago okweyagalira mu byobugagga by'amawanga ago naye gawamba n'ebyobugagga byabwe ne gabisaako envumbo gavumenti ey'abantu bwe neeyingira mu buyinza ebintu ebyo nga bidde eri eggwanga. So bwe munaawulira nti bataddeko bano bakayiwula ba Museveni, bwe munaawulira nti babataddeko envumbo baba bawambye ebyobugagga byabwe nga bigenda kufuuka bya Uganda. Era olunatuuka entebe mu ntebe bepa nga tugamba muleete emaali yaffe eyo abanyazi gye baali babba edde emikono gy'Abannayuganda. N'ateeka fensi ku makage ag'obwannannyini agali e Bukedya, fensi y'amasannyalaze nakiya bukadde 503 ku makage ag'obwannannyini agali e Bukedya, sente za paalamenti. Kati ebyo byonna ye Muhammad Nsereko ng'agamba kyolwanita amonga abeera abalwanirira era mbu nammwe mukadde kano mwandibaddemu mulwanirira kakati tekatudde ku Muhammad Nsereko. Anita Amongo agwe yagambye nti ali mu mbeera mbi. Muhammad Nsereko emirundi mingi nnyo awuliddwako ng'akola obulumbaganyi ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform olw'okwogera ku bimu ku bikolwa biri bigenda mu maaso n'okuba nga bikolebwa. Muhammad Nsereko emirundi mingi nnyo ku radio, ku TV ne ku mikutu gye egy'enjawulo Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'avaayo n'ayogera ebigambo ebitagenda bulungi gavumenti ya Anita Amongo oba gavumenti ya Anita Amongo gy'abadde akolera bibadde bakola, Muhammad Nsereko ng'amwataakinga. Kati mukadde kano alinga atandise okulaba ebiri opposite ku byabadde alaba. Vuganya mukimanyi okuva n'olwaleero nti wano yali Masaka. Muhammad Nsereko bwe yagenda e Masaka yataakinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga za Mathias Mpuuga. Wano Mpuuga yali ategese omukolo Smart Thanksgiving. Muhammad Nsereko be bamu ku baagendayo era eyo gye yasinziira n'asensebula Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amulaga nga bw'atamanyi na bya bufuzi era nga bwe batali wiringi kumugoberera era nga bw'atagwanidde. Kati olwaleero ate gwe ayagala agende maaso n'okuba nga alwanirira oba oliawo ng'akola ye Muhammad Nsereko by'ayagala bakole. Wuliriza ekyali e Masaka. Gwe tuvuganya ye mwami Museveni yayina entebe, atalina ntebe tetujja kumalirako budde kubanga n'ebirowoozo tobiyina. You have no point, you have no cause, you have no ideas, you're empty. Oli mukalu. Omuntu asobola okujaguza nti waliwo akasikidde aliyeni sikini ejjinja, oyo aba mukalu mu mutwe era abaddebe. Nowala noono kuba avuddeyo. Oyo yali ku Mathias Mpuuga era ng'alaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu talina kyamanyi era talina kyagwanidde kuba ng'ayogera. Mujjukira mu ssaga eya Ssegirinya Muhammad Nsereko yavaayo bubi nnyo. Ebyaliwo ebya Ssegirinya Muhammad yali wa kibiina kya NUP. Ssegirinya bwe yali tannafa byonna ebyakolebwa yabisaba oba yabiraama. Muhammad Nsereko olw'okuba ye yali agezaako okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku Bannayuganda abamu bwe balowooza. Muhammad Nsereko yaviirawo bubi ekibiina kya National Unity Platform n'abakikulembera ku nsonga za Ssegirinya Muhammad nga tatunuulidde nti oba ne Ssegirinya bino yabisaba kiri ky'ekibiina kye ne maama wa Ssegirinya ebikolobera ebyagenda maaso n'okuba nga bikolebwa. Muhammad Nsereko mukadde ako ng'alaba be batuufu era be bagwanidde. Olagana nammwe ng'ategeera tekisoboka. Oli yazaala ono agambye njagala kukola bwe nti gw'ogambye tekisoboka, you're inhuman. No sensible person should deal with characters like you. No. Yasensebula yakkakkanya n'avuma ekibiina kya National Unity Platform n'abakulembeze baakyo nga bwe yetali muntu alina magezi asobola kukolagana na kibiina ekyo. Kusaga ya Ssegirinya Muhammad Nsereko yakalakata ekibiina kya NUP nga ne bebakola oba ne beboogerako ng'olwo ye takyabiraba. Mwina mukwano temwina bukkiriza. Ekibiseera ebyo yali teyeetabangako yadde mu kwekalakaasa. Wabula ffe twayimirirawo naye yadde yali talina kibiina okulwana ennyo okulaba nga tebamuggyako ttaka
abaana be we bajja muwoga abatwala ku ssomero saamubuuzaako oli wa kibiina ki njagala ayogereyo omulundi gumu lwe yannyamba oba lwe yayamba omuntu omulala ebyange bya lwatu. Mwalabye nga Honorable Nsereko atadde ku Facebook ng'asondera mbu asondera Ssegirinya ssente naye nze ndowooza ti ng'omubaka wa Parliament ate omugundiivu aba amanyi ekyokukola naye asalawo busazi kukola ekyo ky'atalina kukola. Oyo yali Muhammad Nsereko naye nga byonna abikola kugezaako kulwanyisa kibiina kya National Unity Platform, kugezaako kulwanyisa buli activity yonna ekibiina kya National Unity Platform n'abagikulembera kye baali bagenda maaso n'okubanga bakola. Muhammad Nsereko mukadde ako nga mukwano nnyo ogwa Speaker wa Parliament by then amanyiddwa nga Nnaalongo Anita Amongo. Era Muhammad Nsereko buli munnayuganda yeebuuzanga obusungu bw'alina ku kibiina kya NUP n'omukulembeze waakyo, obusungu buno buvaawa. Kati mukadde kano Muhammad Nsereko alinga atandise okubaako kyalaba, alinga atandise okubaako byagezaako okubanga ategeeza eggwanga naye ng'ayitira ku Nnaalongo Anita Amongo agenda maaso n'okubanga ate agenda maaso n'okuyita mu mbeera ye gy'ayogerako nti mbi. Muhammad Nsereko ekibiina kya National Unity Platform ekikulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu kyalonda Nabbosa Prose Mukisa nga kandidate waakyo mu kalulu k'Emityana avuganye Joyce Baagala. Muhammad Nsereko yakkakkanya Nabbosa nga buli wagenda ku TV alaga nga Nabbosa bwali omusiru n'ekibiina kyava nga bwe kiri ekyabasiru era nga yatuuka n'okugamba nti oyo mu mutuwe kwe gatumukube kubanga talina ebigambo bya Muhammad Nsereko bye yayogera byali bya bukambwe nnyo. Tuwe Nabbosa kubanga tofafagane n'oyo obwongo obufaanana ng'obwa Nabbosa ate bubuuza ki? Nabbosa asobola kubuuza ki? Ye kennyini gy'agenda tabitegeera ne bye bayisa tabitegeera. Atokose kulengeza nkulayirira omuntu era nkubuulira nti kati Mityana agenda ogidibetingira ku national cake Nabbosa kikolimu. It's a curse. Nedda. I'm telling you. Tetulengeza bantu. It is a curse. That is the lowest you can go. Kibiina kikyamulabyemu obusobozi. Kakati gwe bw'omulaba gwe ku bye wawulidde ayogera gwe Nabbosa osobola yadde omuwa obwa prefect bw'essomero erya primary. Oyo gwe yaliko yali candidate ng'ekibiina kya National Unity Platform kimuwadde kaadi era ng'agezaako okukikkakkanya n'okukirwanyisa. Muhammad Nsereko bannayuganda bangi nnyo bagezaako okugenda maaso n'okuba nga bamulaga nti eno tebanga nsaalwa era ebigambo ojja kubiwulira. Muhammad Nsereko yatwalako era bubi nnyo, yayogera bubi nnyo ngezaako okukulaga Muhammad Nsereko ng'abadde alinga eyapatana okusabula n'okukkakkanya n'okuteeka wansi Robert Kyagulanyi Ssentamu na buli nteekateeka yonna. Kati mukadde kano ate nga y'omu ku bannayuganda bagenda maaso n'okuba nga akoowoola. Sooka owulirize bino, yavuma na buvumi kuno era mu bigambo bino yalinga ategeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu omutwe gwali tegukola nga Muhammad Nsereko yayogera. Wuliriza. Yandibadde Dubai ya Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda e Hoima ng'agenze kusaba kalulu n'ategeeza abantu baayo nti eno baazuddeyo amafuta. Ebitundu ebizuuliddwamu amafuta byandibadde bigaggawala nnyo era byandibadde bifunamu nnyo mu mafuta gaabyo so si kugakwata ate bagatwala e Tanzania n'ebirala. Muhammad Nsereko teyatunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde oba ye takkiriziganya naye yategeeza. Yali ku Radio 4 era radio eno nga ya Balamu Barugahara yategeeza ebigambo bino oba yayanukula oluvannyuma lw'ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ati bwe yayanukula. Kasooke tuwulirize biri then owulirize Nsereko bwe yagenda maaso n'okuba nga akuba omusajja. Wulira. But that is just a name. Erlinya yoka. Look at the poverty. Tuise eyo yona mulabye enguudo zammwe bwe zifaanana. Mulabye amalwaliro gammwe bwe gafaanana. Mulabye amasomero gammwe bwe gafaanana. Bingi nnyo ebizibu bingi bye twandyogeddeko naye ebyo singa waliwo obukulembeze obulungi. Only the oil ali wano asobola okusolvinga ebizibu byonna. Tagamba our oil, tagamba the oil of the people of Uganda, tagamba the oil of the people of Bunyoro, agamba my oil. Njagala okubabulira mikwano gyange until ne babandibadde nga bawa only 10%. Ezo zandibadde percentage ntono nnyo for the people of here. Nene 10% tebagibawa, bagamba 1% ate nayo tebagibawa, ate tebagenda kugibawa.
era ng'ogamba nti emesegi nafu. Kati kankubulire obutamanya kibi nnyo. Kibi nnyo omuntu okuba nga tamanyi ate nga tamanyi nti tamanyi. One, the laws of Uganda say all minerals in Uganda belong to the people of Uganda. However, communities will get royalties. Kakati bw'owulira omuntu ng'ayogeza omutwe nga mu mutwe gwe mwe muva ekigambo 10%. Omutwe gwayogerako n'omuntu gwe yali ayogerako yali Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu bigambo by'owulira Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera, simanyi kigambo kiki yayogera nga kya kisiru, kubanga yategeeza nti engeri oyiro gy'ave oba amafuta gye gaazuulibwa Hoima, ng'oggyeko ku kiyita obuyise ekigambo nti Hoima Small Oil City kyandibadde ne mu bikolwa we kiri. Ebintu bingi byandibadde bizimbibwa mu bitundu ebyo ebisukka ku ebyo bye mulabako, kubanga amafuta gazuuliddweyo. Kati ye Nsereko ate yavuluga mu vuluge ng'ekigendererwa kya Nsereko tekinnamanyika. Golowooza omutwe gw'oyo nga liida guba gukola nga bwe yakirabawa. Tannaba kusoma ndagaano ya agreement eya oil, kubanga olina production sharing agreement. Awo nange endagaano ya agreement nemba nga sigitegedde, naye nga byali bigambo bya Muhammad Nsereko. Bannayuganda gwe balowooza nti eno yandiba mukadde ako yandiba nga yali nsaalwa oluvannyuma lwa bino ebigenda mu maaso n'okuba nga byapeninga. Bamulimbireeyo president waaki ekimu ku bireeta ensaalwa. Muhammad Nsereko n'ekigambo ky'okuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu bannayuganda kye bakozesa oba bamukkiririzaamu nti ye president, Muhammad Nsereko nakyo yagenda maaso n'okuba nga akikuba. Kwegamba Nsereko alinga eyali yapatana, yabuuza bamulimba nti president waaki? Bigambo bya Muhammad Nsereko kaweefubeewe ow'okukkakkanya n'okulwana nga Robert Kyagulanyi Ssentamu buli kyaleese, nga mwe muli n'ekigambo kiri kye yagamba nti no one is safe until we are all safe. Muhammad Nsereko nakyo yakikuba, era nga bannayuganda bagamba nti eno yandiba nga nsalwa tewali kirala. Bamulimbireeyo president waaki Ekimu ku bireeta ensaalwa kwe kulaga omuntu gwe mwenkana naye naye nga kuli maaso. president waaki bano abakulimba be bakusiruwaza Kasita baleeta gwe mwenkana oba ng'omusingako. Ebyoga nti simanya Museveni biki nonsense. Jamaani kkiriza bukkiriza Allah yabikola ki? Yabigaba. Kati nga kirowoozebwa nti Muhammad Nsereko nsaalwa oba oliawo okubeera nti bafaanagana oba benkana mu myaka ne Robert Kyagulanyi Ssentamu teweerabira. Bano baali bayimbi bombi. Muhammad Nsereko yali muyimbi era baatandika okuyimba ne Robert Kyagulanyi Ssentamu, batandika okuyimba n'abantu nga Elias Lwimbazi Nalukoola, batandika okuyimba n'abantu abalala nga bw'obategedde, era nga gw'abadde amanyi sitolo oyo kakasanga bino bimanyi. Muhammad Nsereko oyo gw'olaba yali muyimbi ng'ate akubalaga era yali akubalaga mu bitundu mu biseera ebyo nga Muhammad Nsereko, Robert Kyagulanyi Ssentamu, Elias Lwimbazi Nalukoola nga bonna bakubi baalaga. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'avaamu n'afuuka omuyimbi, Elias Lwimbazi Nalukoola n'abivaamu n'agenda n'asoma amateeka. Muhammad Nsereko naye n'akwata ekkubo lye yakwata. Kati genda mu comment section ompandiikire Nsereko lwaki agenda mu maaso n'okuba nga ate ayogera ebigambo ebyo. Simanyi oba mukadde kano yabadde nga amaze okuba nga ategeera ensobi ye, wabula awulirwako ng'ategeeza nti bannange sikyagenda mu maaso na kunenya Robert Kyagulanyi Ssentamu, olwo ng'alinga atandise okubaako by'alaba. Sikyanenya Bobi Wine kudduka agende yeewogome munnange. Bakuba engalo wano nga wooli yeye. Bw'otunuulira abantu Anita be yalwanirira oba Lukwago be yalwanirira bayiko waapi saawayi? Ababooda bawoza mukama waffe baali babagoba babafulumya ekibuga, buli omu asirisa azinze mikono, alika booda kaalinga ateze ka rediyo. Musajja bamutwala mu kkooti ababeerayo balubatu, naye nga mwawuzanga engabo yaffe tulwanirire. Abo abali mu Lufula yabalwanirira bonna, baali Lufula bagibajjeeko nga babafulumiza. Mwe bantu mmwe mumala amaanyi mu bantu ababalwanirira, wallahi thumma wallahi kino njogerako, kubanga abantu abasinga batya
okuvaayo okubabuulira amazima. Kati Muhammad Nsereko awo ng'agezaako okunenya bannayuganda nti temuvuddeeyo kugenda mu maaso nakubanga mulwanirira abantu nga Nnaalongo Anita Amongo era ng'abakoowoola nti muveeyo mugende mu maaso n'okubanga mukola omulimu ogwo. Era wano we yategeereza ensi ti Anita Amongo bannange mulwadde nnyo, ayina blood clot, yeetaaga essala zammwe ate yeetaaga okugenda ebweru w'eggwanga, naye nti mmwe muveeyo mugende mu maaso n'okubanga mumulwanirira kubanga naye yabalwanirira. Nsereko yennyini abadde nga njagadde nkusiigira ekifaananyi nti Nsereko yennyini abadde nga kakkanya omuntu alwanirira ebyo. Nsereko yennyini abadde nga akolagana ne Anita Amongo nga naye agenda maaso n'okukakkanya era okukola omulimu gwe gumu. Kati mukadde kano ng'embeera emaze okutabuka waliwo ebitagatta. Ndowooza yabadde ayagala okufuna ekifaananyi ekyo, osobodde ogenda maaso n'okubanga okifuna. Mukutu gwa Red Zone TV kubanga okyagoberera. Muhammad Nsereko awunzika agamba Anita Amongo mulwadde nnyo, bannange mumuyambe, bannayuganda mumulwanirire mbunga naye bw'abadde abalwanirira. And the Right Honorable Anita Amongo is very, very sick. She can't walk, she has swollen feet, she has a clot. She's carrying a clot. So I don't know how much she can live longer without treatment, serious treatment. Sidabanga ko muntu nga azimbye to that extent. But fena tusirike, no. Doesn't matter. So Triple M Mungu akusasire. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.